Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tanaba kubanga osubscribinga kikole tubeerenga ate tutambula ffenna mbakulisaayo mwenna abatambudde naffe ku mukutu guno ogwa Red Zone TV nga tukuwa speech ez'abakulembeze ab'enjawulo n'okusingira ddala eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku live gye tukoze ate mwenna ababaddeko mbeebaza abatambudde naffe nammwe abagoberedde okuva gye twatandikidde nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaliddeko abantu b'obukukizinga Buvuma omubaka omukyala amanyiddwa nga Honorable Susan Mugabi ye yakyaziza omukulembeze w'eggwanga wamu n'abakulembeze ab'ekibiina ekya National Unity Platform era ng'abamu ku abo yawerekeddwako Secretary General David Rusubongoya, yawerekeddwako Deputy President wa Buganda omukulu amanyiddwa nga Honorable Mwanga Kivumbi, yawerekeddwako Honorable Betty Namboze Bakireke, Honorable Flavia Kalule n'abagabo b'e Kasanda District ng'omubaka omukyala n'ababaka abalala abawerako ddala. Wabaddeyo n'abayimbi nga King Saha, wabaddeyo abayimbi nga Kabako n'abalala era nga bw'obamanyi abatera okwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu w'abeera babeere nga tebavaawo. Babaddewo bulungi nnyo mu bizinga eby'Ebuvuma. Kakati njagala kuwaaki speech ey'omukulembeze w'eggwanga full speech okwogera kwe nga bwe kubadde ate ku mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tokulabye ku live gye tukuwadde. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo nkuwa ebigambo by'omukulembeze byonna nga bw'abyogedde obeere nga ate obimanya bulungi nnyo, wuliriza bulungi nnyo n'obwegendereza. Njagala kubanga ate otegeera biki His Excellency byasuubizza abantu b'Ebuvuma ate oboolyawo byasuubiza ne bannayuganda bonna okutwaliza wamuwuliriza nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli Sebamulidde Patrick nzembeerawo kubanga nkutuusaako owuliriza bino nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Kale njagala tuwulizigane bannange ensonyi okukyala kwogera olwaleero kansooke mbeebaze temwandabako saayogerako nammwe mu 2021 nemwankuluguulu temwakomakunze ne mulonda n'abakulembeze ne mutulondera omubaka omukyala ow'akabi. Mwebale nnyo mwebaliye ddala, basabye mwekubireko mu ngalo. Nawadde mwanondanga pulezidenti wammwe mukimanyi mwenna akalulu bakaba ne bannemesa okutuula mu ntebe gye mwansindikamu n'okukola bye mwali mwagala nkole. So olunaku lwaleero saagala kwogera nammwe nga mukulembeze, saagala kwogera nammwe nga kintu kirala kyonna, naye njagala njogere nammwe nga kyali wammwe. Njagala njogere nammwe ng'omuntu abategeera era ng'omuntu gwe mutegeera. Tujja ne tubasisinkana ne twogera nammwe. Saagala eno mugirabe nga political ng'abannamwe abanyigirizibwa abeewayo okwogera ebibaluma n'okulwana okukyusa embeera. Tuli wano saawa zino mwandibadde mundaba ne bakyali bange bangi naye siri nabo. Mwandibadde mundaba ne Edi Mutwe naye temumulabawo wano. Mwandibadde mundaba ne Bobi Yanga naye temumulabawo wano. Mwandibadde mundaba ne Akirewu Kivumbi ne Gaddafi Mugumya ne Smart n'abalala bangi naye temundaba nabo wano olwaleero kubanga baabakwata ne babasiba ne babatulugunya, si lwakubanga balina omusango gwe baali bakoze, si lwakubanga baali babbye, si lwakubanga balina ekikyamu kye baali bakoze, naye baali balwanirira mmwe n'abaana bammwe n'abazzukulu. Olwaleero mbadde sigenda kubeera nammwe, tewali kumwe yategedde nti ngenda kujja, si bwe kiri. Kubanga singa nagambye nti ngenda kujja wandibadde nga waliwo abayeekera ku mwalo. Era twajjidde mu Robert Style mukubire ku ttiimu yange yonna yonna engalo. Bano bategedde nti ngenda kujja naye ne bagamba paka nga maze okutuuka kale Museveni kiki kyagamba ozibatuyira n'omwaka agatamanyi olwaleero kunkyo imba bwine nga bali kulingirira ere nze mbabitako bingi. Samuzikirize mbagambe ebintu bino, ebizibu byonna babyogeddeko n'ebizibu ebirala bingi. Kimanyi nti babasengudde ku mataka gammwe ne bagasimbako ebinazi. Kimanyi nti emyaka 17 nga babajje ku mataka gammwe tebanababasasula. Kimanyi nti baana bangi bali wano mulina amaanyi gammwe, muli bavubuka, mwandibadde mufuna ku ky'obugagga Katonda kye yabawa, ennyanja yammwe naye bangi bajjako. Kimanyi abaana bangi be basse wano nga bwe muli ne kyali wange bayita Lukoma naye bamutta wano nga bamuttira ku nnyanja nga talina buzibu. Kimanyi ebizibu bye muyitamu bingi olwaleero, naye munzikirize nneme kutunulira bizibu byokka, mbatunulize ekigenda mu maaso. Kikye tupulaninga okusookera ddala. Njagadde okassamu amaanyi nti nkyali mulamu ate nkyali mubi ate nkyayinalo. Ate sirinzeka abakule
abakulembeze abalala mubalaba wano we bali n'abalala bali eyo bakola mirimu. Naye kiki kyetulwanira, ki kyetwagala okuleeta wano? Abakulembeze bajja wano, Museveni ajja wano ng'asipendinze biliyoni 3 buli lunaku, najja n'akuŋŋaanya abantu batono nnyo n'abako ne byabalimba n'atambula n'agenda. Baganda bange tugenda kukyusa ensi eno. Tubulayo emyezi 6 okugenda mu kye bayita protest vote. Manyi nti olw'obulumi bwe muyina mwatulonda kuba mutulinamu essuubi, naye nzize wano bongera essuubi n'obbakubira ekifaananyi ekya Uganda empya gye tugenda okuleeta. Buli we tubeera twogera bagamba abo abantu babaagala lwakuba Justin muli basita, bagamba Bobi Museveni naye mwe mugenda kukola ki? Abalala abapolitician oba abalya Museveni mu ngalo ne bajja nga babagamba tewali muntu Bobi Wine ne bw'anaafuuka president tewali muntu gwagenda kujja nga awaawa ssente. Kati njagala bakubira ekifaananyi ekya Uganda empya nga muntadde mu buyinza. Ekisookera ddala olunaku lwe mugenda okunteeka mu buyinza nga tezinnaweera nnaku 10, nga tezinnaweera nnaku 10 mu office ya president. Ekisookera ddala number 1 kugoba amagye gonna ku nnyanja. Obwo buyinza tujja kuba tubuyina nga signature yokka ku lupapula. Number 2 okuwa buli muntu eddembe lye ku kikye. Ko buli gwe babbako ettaka lyo, buli gwe bawambako ettaka lyo, tomanyi weeriri, weerabira weeriri, lyasengukawo, buli omu agenda kufuna obwenkanya. Ekiddako tulina okusumulula buli political prisoner, buli muntu gwe basibye nga talina musango nga bamusibidde bya bufuzi. Ekyokusatu buli yesi kiri ku kyakutaano kati buli muntu afune eddembe lye. Naye ng'ebyo bijjeko twogera ku nkulaakulana n'okukyusa obulamu bw'abantu. Olunaku lwaleero nsanyukidde nnyo Honorable Susan Mugabe ng'agabira abakyalawo ebintu. Buli omu abadde asanyuka naye nze nga amaziga gampitamu ku mutima. Lwaki? Mu nsi ng'eno mu 2025 mbadde ntunulira abakyala ab'embuto nga balayininze app bagenda okufuna mama kit, bagenda okufuna ebbaafu. Nendaba obwavu obuli mu bantu baffe abasasula omusolo. Baganda bange tuli bagagga nnyo, eno ensi ngagga nnyo. Kebeera ecupa y'amazzi gy'ogula osasulako omusolo gw'ebbeeyi. Batusoloozamu omusolo mungi nnyo, tulina ssente ng'eggwanga naye tezirina kye zikola okugyako okubbibwa abantu abatono. Bekikamya ye kalabalaba wa gavumenti, ye kaliisoliiso wa gavumenti oba IGG, Inspector General of Government. Gye buvuddeko yafulumya akatambi, abangi kumwe mulina zi smartphone. Njagala mugende ku TikTok nga muvudde wano oba ku YouTube munonya akatambi ka Betty Kamya ng'ayogera ku buli yake obuli mu Uganda. Yakogera mu Luganda yakulaga nti Uganda eri mu mbeera eno si lwakuba tuli baavu, si lwakuba tewaliwo ssente, si lwakuba tetulina mateeka, naye lwa bubbi nga ssente ezo zibbibwa abantu abatono. Tuli bannayuganda miliyoni 49 naye abantu abatawera 3,000 nga bafaanagana, nga boogera lulimi lumu, nga bava mu kitundu kyekimu, be bafuga abantu bano abalala be mulaba ba RDC ne baminisita be babasuulira babakozesa bukozesa. Esente ezo ezandikoze ku byenjigiriza, ezandikoze ku byobulamu, ezandikoze ku makubo, ezandikoze ku bintu byonna ebyanditukulakulanyiza, zonna zibbibwa abantu abo abatawera 3,000. Tebajjuza na wano. So bwe munatuteeka mu buyinza ki kye tugenda okukolako? Nzize mbagamba ebintu ebindi ku mutima kuba byenkuliddemu, nze nkulidde mu ghetto. Manyi ebintu ebinyiga abantu abasinga obungi. Ekisooka byanzijanjaba, byansomesa, obwavu n'ebyenkulaakulana, enguudo n'ebirala ebisingako. Kati tutandikire ku kino, tutandikire ku byenzijanjaba. Tulabye abakazi wano nga basimbye layini ab'embuto. Bannange abakulu abatusingako, omukadde ndabye ku muzeeyi Kimbibi, muzeeyi waliwo ku mulembe gwa Amini, waliwo ku mulembe gw'Obote 1. Ojjukira nti omuntu yenna alina omukazi yagendanga n'olubuto mu ddwaliro nga n'obusuuka bw'omwana agenda kusangayo mu ddwaliro ku ssente z'omuwa omusolo. Ebiseera ebyo baali basolooza omusolo mutono okusinga ogwaleero. Omusolo gwaleero bagusolooza. So tulina ekirooto nga bwe President Traore wa Burkina Faso bwe yakikoze nti tewali mukazi alina kusasulira kuzaala.
kino si kipya siriyiya buyiyi ku mulembe gwani mwamini bwekityo bwekyali ku mulembe gw'Obote One bwekityo bwekyali ku mulembe guno oluvannyuma lw'emyaka 4 oba 5 kyandibadde ate kirongose n'okusingawo kuba e Rwanda kyaterera, e Kenya kyaterera ne mawanga amalala. Tugenda kikola tutya? Oli ajja kubuuza gambe Bobi Wine otugamba nti abantu tebalina kusasula mu ddwaliro birina kubeera bya bwerere, sente ogenda zijjawa. Sente ezo bwe ziri okugeza Museveni kuba yalaba nga gweddwako obwagazi mu bantu nakwata sente z'omusolo ng'azikozesa campaign agamba ndese PDM trillioni namba. Bameka kumwe babawadde sente za PDM balondamu abaabwe ne bazibawa ate nga bazibawola buwozi trillioni namba. Wuliriza, ng'omukyala agenda mu ddwaliro ng'olina okusasula sente. Njagala mumanye nti amalwaliro g'e Uganda amalagala galimu ng'ate ne services tolina zisasulira. Ne bagamba twetaaga okukola sente mu bantu. Sente ze babakolamu nga musasudde obujjanjabi mu malwaliro ga gavumenti teziwera bilioni 3. Ompulira bulungi, teziwera bilioni 3. Kitegeeza nti bw'ozikwata ezo bilioni 3 n'oziteeka mu byenzijanjaba osobola okuteekawo etteeka n'ogamba mu malwaliro ga Uganda olina kuyingira buyingizi ne bakujjanjaba n'ofuluma bufulumi. Ekyo kisoboka kuba sente bweziri. Kakati zino sente Museveni zakwata zi PDM jako bilioni 3 oziteeke mu malwaliro. Okwateko n'endala 2 kale ezinayongeza emisala gy'abasawo n'ezinakola ku birala n'ezinagula amadagala. Ezo haafu za sente Museveni za spendinga mu PDM ng'akola campaign. Ezo sobola okugenda mu byenzijanjaba n'omanya nti kati free universal medical care. President Ibrahim Traore gwe muwulira owe Burkina Faso yataddewo etteeka nti tewali mukazi ayina kusasula ng'agenda okuzaala. Mbadde wano ne ntunuulira abakyala n'olaba ono omukyala ayina olubuto luzimbye agenda kuzaala president w'enkya, agenda kuzaala minisita w'enkya, agenda kuzaala omusomesa w'enkya, naye aligita n'olubuto naye nga chances ye okufiira mu zzaaliro kubanga amasannyalaze tegaliiko, kubanga talina mama kiti, kubanga omusawo taliiko, chances ziri waggulu nnyo. Just half ya sente zigenda ku PDM ze baspendinga ku PDM ezo zisobola okukijjawo ekyo ekizibu n'osigaza half. Kati ebyenzijanjaba obiterezeza biwedde naye Museveni tasobola kitereza kubanga tabalowoozaako, kyalowoozaako yeggwe kusigala mu buyinza. Ekyo tewetaaga kubeera profeso kiraba basebo ne bannyabo, wetaaga kubeera bubezi mu buyinza n'okozesa obwo obuyinza okuyamba abantu naddala nga bakuli ku mutima. Tulina ekirowoozo okutereza ebyenjigiriza. Bano bamuwanga Kivumbi baali baana b'abaavu naye kubanga baali bagezi basomera ku sente za gavumenti. Ffe twali baana b'abaavu naye kubanga twali bagezi twasoma Makerere, eyo government sponsorship yavaawo. Naddala mu arts oyagala kubeera lawyer ne bw'oba mugezi otya tosobola kusomera ku sente za gavumenti. Ekyo kisobola okuterera kitya? Babagamba kyo abaana balina okusasula kubanga university yeetaaga sente. Njagala okubategeeza mu abantu b'Ebuvuma bameka abasindisa wano abaana Makerere naye nga baana bamwe si bagezi ne kubanga bagamba mulina okusasula university running. University y'e Makerere mu sente ze bajja mu baana aba private sponsorship abesasulira tezisuuka bilioni 10. Kumbalira eraga nti bilioni 10. Kati ezo bilioni 10 gavumenti bwe zikwata negamba temuddamu kusolooza baana ba university y'e Makerere. Njagala okukakasa nti buli mwana agenda okuweza obubonero obuyingire Makerere ajja kubanga asomera ku sente za gavumenti. Ng'omwana wo weetaaga just kuyiriba n'olima oba n'ovuba n'omuyisa mu primary n'omuyisa mu secondary. In fact ne primary erina kuba yabwerere singa tewali corruption. Kasi omuyisa mu secondary aba agenze Makerere kutereza bulamu bwe ng'asomera ku sente za gavumenti. Ezo bilioni 10 zokka. Kati gavumenti Makerere ogitadde ebbali waliwo zi universities endala zonna. Bw'oba ogase university zonna mu ggwanga sente ze beetaaga okusapootinga abayizi baleme bajjako sente tezisuuka bilioni 3. Ofuna bulungi. Kati bw'oba tereza ebyenzijanjaba n'osasula n'ezo sente ku university level ojja kwesanga nga sente ze baspendinga mu PDM osigaza bilioni 2 jasi ziri awo. Naye Museveni takikola ekyo kubanga tabaagaliza.
ekyo kivuddeko genda ku byenkulaakulana n'ebirala ebisingawo. Sente ezibbibwa baganda bange emyaka ena egiyise Parliament yali ekozesa biliyoni 6 ng'ate nazo nyingi nnyo, ng'emisaala gy'aba MP nyingi nnyo, kati ziri mmeka? Ziri biliyoni 10, ye triliyoni namba. Mutegera kye njogerako? Ezo sente zisobola okutereza bingi nnyo. Tulina abasomesa arts babeera balajana buli nnaku, n'osanga omusomesa n'asulawo ennoni n'agenda n'avuga bodaboda ku stage kubanga bodaboda egenda omuwa sente. Ekyo tugenda kijjawo baganda bange tukitereeze. So bwe tubagamba nti okwonona sente za gavumenti kukome, ekyo kye tubategeeza. Museveni buli lunaku akozesa biliyoni 3, buli lunaku biliyoni erimu miliyoni 10. So buli lunaku akozesa miliyoni 10 meka? 3. Ye musajja mukadde olumu olunaku luyinza okuyitawo nga yeebase bwebasi, ezo ne zigenda bwe ziti. Kati ezo sente ne batukolesaako only 20% endala ne zigenda mu bintu ebisobola okuyamba eggwanga. Bannange sente ezo zisobola okuyamba eggwanga. Kati ng'obudde ku ekyo njagala mumpulirize bulungi nnyo. Bagambye abantu abafuga ensi tebasukka 3,000. Naye sente zitusolozebwamu, batusolozaamu sente ze batusolozaamu ezikunuukiriza mu triliyoni 3, babbako triliyoni 10. Zino ripooti za gavumenti ze babba ziyinza n'okuba zisukkawo. Naye n'osanga nga kimu kya 3 esolozebwa mu musolo zonna zibbibwa bubbibwa. Ezo sente singa zirekerawo okubbibwa, ababba sente zammwe ne babakwata, ezo sente zisobola okutamakinga enguudo zonna. Kuno ku kizinga kuliko enguudo meka eza kolasi? Kuno ku kizinga kuliko amasannyalaze? Kuno ku kizinga kuliko amasomero ga secondary ameka amalungi? Kuno ku kizinga kuliko eddwaliro lye bayinza okulongoosezaamu? Tuli mu mwaka ki? 2025. So baganda bange bino betwogerako si bya kusaaga. Kino ekirooto kye tulina kituufu. Nze ntambudde ensi yonna n'endaba ensi ezibadde enjavu ne kuba zirina obukulembeze obulungi. Zino ensi zitereera. Bulijjo njogera ku kintu kye bayita common good. Common good kye ki? Common good kye kintu nga kirungi nga kiyamba buli omu, oba oli mugagga oba oli mwavu. Mu nsi ezikulemberwa obulungi, ne bw'oba mugagga otya, ne bw'oba mwavu otya, mubeera mwenkanankana. Ne bw'oba mwavu nnyo ng'olinga ono lasita, obwavu bwo bukoma mu nnyumba yo. Lasita nkozeseza nga example togyali kuba goli ttaano wange. Ne bw'oba mwavu otya, obwavu bukomawa mu nnyumba yo. Bw'ofuluma weeyagalira mu bugagga bw'ensi kuba otambulira ku nguudo nga nnungi. Bw'ofuna accident ogenda mu ddwaliro ng'oyambibwa ng'omugagga. Omwana wo bw'aba ayagala kusoma agenda n'asoma kubanga gavumenti eba yabiteekawo. Ne mu Uganda ne bw'oba mugagga otya, obugagga bwo bukoma mu nnyumba yo. Bw'ofuluma nawe otambulira ku nguudo mbi. Bw'olwala nawe ojja kugenda mu malwaliro mabi. Insecurity nawe ekuyisa bubi. Ebbula ly'amasannyalaze nawe likuyisa bubi, n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So bwe tujja wano ne tubagamba twagala kukyusa mbeera ekyo kye tubeera tutegeeza. Bino ebintu bibadde bwe bityo okumala emyaka 40. Bino ebintu bisobola okukyuka baganda bange. Temukkiriza kukadiira mu bwavu na kufiira mu bwavu kubanga tusobola okukyusa embeera mu bulamu bwaffe. Kino nakirabako era tusobola okukyusa ensi ne tuzifuula nga gana mawanga amalala. Eno Uganda esobola okufuuka ey'akabi ng'esuwefu ensinga ne zi Jamaica. Mumpulirize nga mmaliriza. Abazungu bwe bajja wano ensi bagituuma Pearl of Africa, ekkula lya Africa. Olw'obudde obulungi, olw'ebyobugagga bye tulina mu ttaka. Eno ennyanja gye tulina ye nnyanja esinga amazzi agali fresh. Tulinga abavugira amaato ku mineral water. Naye bagiwamba bagifuula yaabwe. Buli kyabugagga ekiriwo bagenze mana bakiwamba. Emmwanyi baziwambye, ebikajjo babiwambye, pamba bamutwala, vanira bamutwala. Kati n'ennyanja yiyo naye bagitutte. Bagenda kutuuka ekiseera nga bakusasuza guno omukka gw'ossa. So bawaggulu nga mbagamba baganda bange nti bino n'ebirala n'ennyo tondibadde twogerako, naye okubikyusa tugenda kwetaaga okukwatagana nammwe. Tugenda basaba mututegeere kye tulowoozaako. Muve mu kunyumirwa obunyumirwa.
muve mukubire kanti tebinkwatako. Olwaleero olina emyaka 18 oluvannyuma lw'emyaka 10 ojja kuba na 28 oluvannyuma lw'emyaka 10 emirala obeere na 38. So kyetukola kati tekigenda okusalawo embeera gye tugenda okubamu. Kikyuka kitya? Mbasaba tulina chance eno. Tuliziganye tulina chance eno. Tugezaako okuzimba obukulembeze ku buli area. Tekigenda kumala omazi kulonda Kyagulanyi kigwe. Kuba tuzimba obukulembeze obugenda mu Uganda empya. Buli kimu kiri kusaidia ffe tebakulimba najja n'amajja n'agamba nti akutiisatiisa n'okakana temugondanga temugwanga maamaanyi temusuulanga gaadi. Buli kimu kiri kusaidia ffe. Bw'ontunuulira kati ulinako bw'ontunuulira kati n'otunuulira bano abantu abali wano n'otupima ne Museveni ne bwe tuba tutudde butuuzi bweti ani agenda okusooka okutuka agoba nsi? So emyaka giri kusaidia ffe, abantu bali kusaidia ffe, amateeka gali kusaidia ffe, amazima gali kusaidia ffe, ne Katonda ali kusaidia ffe. Oli ku Ghetto TV so mwaka guno ogujja mu bizinga by'ebufuma mutandike kati okulonda akalulu temukalinda wali mu January. Mutandike kati making sure message eno ogiwa kyaliwo, ogiwa buli muntu gw'omanyi, oconnectinga na buli muntu gw'omanyi, bamanye nti tuli ku mission ya kwenunula, mission ya kujjako nakyemalira kwedizansi yaffe nagifuula ekyo kye tulowooza kyeyina okubeera. Kisobokera ddala mu myaka 5 okubeera nga kuno kuliko oluguudo lwa kolasi. Kisobokera ddala mu myaka 5 n'obutasukkawo n'obutawera okubanga kuno kuliko amasannyalaze. Kisobokera ddala mu bbanga tono nnyo okubeera nga kuno kuliko ebidyeri ebisukka 10 nga bizinesi etambula. Kisobokera ddala era kigenda kubaawo okubanga ennyanja yammwe mugivulebiramu nga tewali gwe badima mu nnyanja, tewali gwe basiba nga talina musango. Kisobokera ddala gana amataka gammwe okusasula sente zammwe ate ne sente ziba mu binazi ne mubanga muzifunako omwo mutemwa. Kisobokera ddala kuba mwe bannannyini bawano ekyo kigenda kusoboka nga mufunye abakulembeze ababayamba kuviira ddala ku LC1 paka ku pulezidenti. Pulezidenti agenda kubeera nze kennyini gwe mulaba. Ndi musanyufu nti olwedde mwe mwabuuka dda ne mutuwa omubaka ono jangu wano maama. Mwatuwa omukazi ono mwebale mwatukola bulungi nnyo. Naye kye mbasaba mutongere n'abalala gwe olaba amulera ng'okola ki? Tugenda basindikira ababaka wano, tugenda basindikira abakulembeze, naye wagenda kubaawo akabonero ke bajja nako. Akabonero ako kagenda kubeera ki? Yeerirudda wa akabonero ako kagenda kubeera ambulera eyo level esooka, bakiyita protest vote. Kano akalulu ke tulimu kakwerwanako. Z'obufumbo ng'akutawagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.